kati gwa babbi ababiri nga bakwataganyeko osuubira ki? Ne statement eyo yakubyemu Mpuuga indirectly. Ate yete yekubye naye yagambye yabba kasimu tebamusiba ate n'ekyamwanisa omukono yali ayagala kugamba nti waliwo essimu eryawe ey'omulamuzi oba nayo mugimpangibbire ddala. Mwakubye abaana baani? Mwakubye ono Shatta n'omuyimbi erinnya sirimanyi. Mwabakubye bazze mwabayise bulungi nnyo ne batuuka embooko n'enyooka. Omusango baguwaabyewo mu kkooti y'abantu ku intaneti. Lwaki tebagutute ku poliisi? Nkolagana wange ne Bogoya nungi nnyo kuva mu buto. Twagala neno awafunira olubuto wano nga tannafuna omwezi nga gumu afuna olubuto niwe yazaalira. Mwe Bogoya ye Shibba Kalungi bali baavuze dda. Bali baavuze Shibba Kalungi ye Bogoya, nze mwetira Bogoya naye ampita Junior Wansanga. Enkolagana nayo ne Bogoya wano before pregnancy eriri yaliwo era weeri yali nnungi ngeri nzigumivu. Yensonga lwaki tugende ku DNA? Siwe nkugambye naye era bw'oba bw'okyagala ogambye tukebere obugeri bajjajjaffe edda bwe batyo baakeberanga nti ebyo kijja okuba oba bw'okyagala. Ngenda kwesimbawo Mengo Parish waffe eno mu Kisenyi kansala LC3 ne LC5 kiba kimu. Ani agamba nti kiba kimu? Mwe mwakwata bw'osalawo nti ngenda ku LC5 kyogendako kimu. Bw'osalawo nti ngenda ku LC3 LC5 agenda ku district, LC3 agenda ku council, ba town council, ba gundi yonnayonnaawo. Towulirango MP ng'ate minister. Nyine ebintu 10 naye ngenda kusookako ku myaka 5 ekisooka nkolako kimu. Omwala guli ogwa Jjugulu ogwe Nakivubo oguva wali okugenda mpaka eri ku Hamu Nakivubo wa Owino ngenda gwongeramu amazzi. Bwe ngongeramu amazzi gujjule guti nteekeko obwato. Bw'oba ogenda okushopinga ng'ova eno Mengo mu Kisenyi mugendera ku bwato n'ogenda mu Owino n'oshopinga ne mukomawo mba ndese enkulaakulana. Omwala ngugemye ne Ministry of Transport njongeddeko jaamu akendeera. Omukazi ow'ebbina eddene ne bw'aba atambula bwati ng'atambula ayita awo omuddo ogulaba nga gukyuka. Ne bw'alinnya ku muddo bwati olaba gumyansa ng'ebbina liri liti. Vanga ku mukazi ow'ebbina eddene. Tompaanira bbina. Ate mukama we yagenda kwesimbako ki? Mukama wange ali ku bwa Lord Mayor ne President. Mukazi wange omulabe naku zino niwo omukazi wange muŋŋambe nandolava ebambi omwana oyo akola bulungi ngonna maanyi okukuno okwagala omwana oyo akola bulungi. Olwe twayimba akayimba tuveeko olowooza byali byakusaaga. Export TV to the world. Mukwano gyaffe mwenna abatusanyusa obbalaba tubeebaza obudde obulungi okulaba ne Export TV. Tuli ku YouTube, tuli ku TikTok, Instagram, Twitter ne Facebook. Nze omwana Soda Abe yakutte kamera. Tuli mu kibira. Abe nkubuuzaako ate Abe engeri gyakwatamu kamera yeri yennyini yalagirwa. Manyi bano bakameramaani asooka ne yeeweta amala n'agira ati kyokka ne bwaba mumpi yeeweta kyokka mumpi ezimunsesaako nti mumpi naye ate yayeeweta. Abe tukubuuzizaako kameramaani oba mumpi ogenda abasewo ati wansi bagala kulingiza tetukulinaako buzibu. Kwata kamera yo weewete tutasa tuvaayo bulungi. Kyekiriwo media tewali mwana Soda. Nali manyi naawe olumu mba ndowooza nti oba toli mwana Soda muli mwana bia ku weekend oli tolina gy'olaba. Mukuliko eyo wa mu midda boy twavaayo bande mwebale kutusabira mwebale kutulwanirira twavaayo emidda nobody say nendoza mwafunamu ekyokuyigaawo oba siru mwasigala muli anirule ekyokuyiga ki temulina lesoni yonna gye mwafu ebyo ebintu bitutuukako nze bansibirako ekabaale oli ogenza okukola ate nga mmenya amateeka gali gennyini bankwatira katuna ulira nvaawo nedda nga nkyakola karaoke nga Uganda etutamye tugaa tubane tugende e Rwanda nali nze Shibba Kalungi naye yali ayagala bomba nga tutema nali
waliwo ne ziggi waliwo twalinga bataano tutuuke katuna nga tetulina bitwogerako nga tulowooza nti kusala nga ava enansana kuniigiina buniigiini ova kufango ninodda mu kisenyi tukabirawo musajja n'atugaba mu ddeeka ffe twawalaze empaka natugaba katukole ID ne tugenda ekabaala awo okukola ID ezituyingiza sajja kumbe tujja butulondoola oluzi tuteekako bansibawo bawansibirayo ennaku nga 5 ekabaala eyo kati mwokusibwa tekikola so kati ebyo musajja essaawa yonna ekkomera teryewalika tola ntuli wano soda bayinza okusibako nti obbye ecupa ya soda nga teggwe soda nawe ne bakukola ki nali manyi nti eno kesi keze kubanga abantu bangi besaalabako mu ssaga eno ng'ate baali nnyo ku kidoowo kya CEO era omwana n'anvuuza nti Kabadia Kerementi omwana n'agamba baaliwo akabira kakalu baaliwo nga balina emirimu gye bakola nedda taata akabira kati mwe mulaba mwe mulowooza fango nekoma wano we mulabako mulina emirimu emira gye mukola newaka kenyini mugamba akabira kakalu akabira mulowooza wano we mulaba mulowooza weekoma akabira omwana ngamba ne wooyiwa tuloera ya pike n'amayirungi gakala tewandabayo mu budde bwa obwataaliwo tewandabayo saaliyo kubuuza tewandabayo saaliyo zigenda kabira abaana bo kabira kati gwe ani abapositingira nga poliisi ez'okkwata sinze saaliyo anti we baakwata awo batwala ate awo buli omu yaliyo olwakuba akabira mulowooza nti kaliko waneeno kano si Mabira forest eno Fangoni forest si ono Mabira nti bamulyako ebbali eri mumulaba wano bwewati omwana yangamba buli yali gaali dduka ate nnyo akabira kakalu omwana yakugamba bugambi kanate omwana ngamba CEO lwe bamuta mwali akuva ku pasikala muli obukomera buli ekyali awo kyo twakirya twagaya buli ekiri awo kubanga essanyu eryatuliko guliini yenna era naawe bakujja nga oyambadde green mwali mundiramu kutwaliramu buli ekyali yawo nga kyakiragala bayinawo embeera yali etya Medi kuba nakunoonyako tugenda ngamba mpowa soke tulindemu embeera twali mu kutambuza mpapula kati awo embeera eba ya mpapula va mu bino bye tuddamu ne tuzunga ne twogera kati wetuuka ku byekooti waliwo kye bayita empapula amanya olupapula lwe lufuga ensi eno naye papula mubitegeera musobola obisoma gwolaba tetwavaayo oba tetutetegera mpapula olaba tetwavaayo omwana yagamba CEO yakola bwati ng'alina n'omutaputa nangambye ebyempapula abaana ba Fangoni olaba CEO tabitegeera gwe ebyamateeka ate temujja bitegeera omusango bwe guba tegunnabatandika kuwozebwa tegwogerwako osobola okuwanika omukono tinsaba kweyimirirwa kati goli weeraba nga wanisa omukono ate waliwo n'engeri endala awo nga waliwo n'engeri y'abalooya nga tebannakwatagana tebinnabakwatagana kati gwe mwalaba nti awanisa omukono ekyovola abaabuuza nti ng'owanisa omukono badde mmanyi oleesa abakola ki bakweyimirira abakwogerera kati omusango guba tegunnabatandika kuwulirwa oliwadde mu kuwanika mu kooti era bwe bakusibanga mu kooti oba balina oba tobalina ng'oli mu kooti guwanikanga omukono nti nsaba kweyimirirwa kubanga aba alina kuwulira kiva mu ggwe ba mu bino bye mubeerabeeramu ebino ebyoku poliisi z'ennateete ez'erugala bye babakwata wali kiba kiralamuuko wali biba birala tewaba anirule ate n'ekyamwanisa omukono yali ayagala kugamba nti waliwo essimu eri awo ey'omulamuzi oba nayo mugimpangibbira ddala naye akantu k'okubba essimu mwagifudde iti kuba nawulidde mwabadde wanene wa Bakuli era CEO yagambye birds of the same feathers flock together ng'agamba Mpuuga yabba ebitaano naye waakasimu ebyampuuga byambu era yataddeko nti mbu naye abaana agamba ebinyonyi ebyekala ezifaanana bibuukira wamu batakonfamira naye kati gwe ababbi ababiri nga bakwataganyeko osuubira ki naye statement eyo yakubyemu Mpuuga indirectly ate ye teyekubye naye yagambye yabba kasimu tebamusiba temugamba nti bamusiba nti yabba essimu akasimu katono ate munnange gw'olaba nti katono tekamutwaza mu kooti siri essanyu abamuli baafuna ate lyasanyukira muntu musibira nze byali okwo kyasi Uganda eno giraba oli alowooza nti ye ekintu kituuse ku soda tekijja mutuukako
Yaso ina keeping awo botyo. Kiba kitambula Neza nkwebazaako kimu bukaka mu medi ne fujjo ly'abaana abo bato obo sitera kukulabamu nkikugamba lunye. Nze nsinga effujjo nno. Nyo oba olikolerawo. Nze nsinga effujjo. Nze nkubuulidde. Naye mulimu ebimu nga birina okukolebwa nga tesigwa bikoze. Mwakubye abaana. Baani? Mwakubye ono Shatta. N'omuyimbi erinnya sirimanyi. Mwabakubye bazze mwabayise bulungi nnyo ne batuuka embooko n'enyooka. Omusango baaguwaabyewo mu kkooti y'abantu ku intaneti. Lwaki tebaagutute ku poliisi? Kikyogezaako gamba. Omanyi bw'oba mu nsobi weekangabiriza bayinza n'okugenda ne ku poliisi ne babiyitiramu wa poliisi nti munnange tukozesa erinnya ly'omuntu, tukozesa posita ye, ne tukozesa eddoboozi lye okubeerawo. Naye kati bwe yatuguddemu n'atukangavvulamu bw'ati ne bw'ati tuzze kumuwaabira. Kiringa kubeera nga soda oyagala muka neighbor gw'oyagalira omukazi n'akugwamu. Embooko neeyogera n'ogenda ku poliisi n'ogamba bannaye omusajja nankubye. Naye ankubye ku diki na mukyala. Mukyala nakamuzaalamu abaana 2 kyekinkubizza. Owa poliisi akuwa magezi ki? Era akugamba nti kyakoze kibi okukuba. Naye ate ggwe kye wakola kibi nnyo. Poliisi ekola bwetyo. Tujja kusiba ggwe. Ayinza obutakikugamba n'akugamba ekirala naye aba akuwonyezza. Kyogamba mwali temusobola waaba omuntu akozesa erinnya lyammwe n'akozesa eddoboozi lyammwe ne mumutwala mu mateeka. Ne kati asiba abaana abo bafunamu ki? Bwe baba bagamba mbu baabakuba bo bajje n'obujulizi nti baabakuba temubasalako enviiri. Ate waliwo walaba wanga babasazeeko enviiri bajja bakutte enviiri mu ngalo. Tusobola okubeera wano nze naawe ne tuva wano tutola nti tuva mu interview n'otambula n'odda wali n'ogamba nti Chief Medi ankubye n'ansalako enviiri ng'ozeesazeeko n'ozikwata. Abaana be beesala Medi. Bukakafu buliwa nti babasalako enviiri. Nga n'abaga akasimu si yakubira chicken n'agamba abantu bo bazze. Bajja nebo embooko kati egenda kulamula. Bajja ne boogerezeganya buli kimu nekitambula nga bwe kirina okutambula. Bwe baba bazoleyamu bwe baba bagamba nti babakuba naye saabala tewandabayo nga saaliyo. Nasooka nenkulaba ku live. Tetwayimba twali tukubaraga waffe. Mandi awo ne Nobert naye ne zimuleeta mukubaraga. Nze naliwo nga zisaabala kwe babakuba. Temwabakoonako yadde. Ate nze wandaba mbakoonako walaba omuntu yenna nga abakuba bo baleeta awo nti bantukuba bave mu bigambo. Newoba olaba abagamba nti ebitongole byolaba nti bannumba bakola bata era nabo obutambi babufulumya nti bannange bubuno. Nabo abaana bagamba mwatandikira ku live. Ate abaana abo balaba. Abaana abo balaba. Bakozesa ekifaananyi kya CEO. Bakiri. Ne bakozesa Fangoni Forest. Ne bakozesa eddoboozi lye. Ate tebakoma okwo. Ne baleeta bablogger. Ne basasula bablogger. Ate ne bavuma CEO. Bo bennyini awo. Yes. Balina sente ezikola ebyo. Otuukira okuba ne AI. Kyogamba sente tozirina. Bazirina ne basasula bablogger ate ne bavuma CEO. Kyokka mbutuufu nga balya kuye bakolera kuye okitegeera. Tekiba kirungi. Ye abagamba nze saagala nnyo kubagana kunkozesa naye ate okunvuma kubanga waliwo oluyimba olwasookaawo oli omulenzi wagala butereeza oba lwe lwasooka ate we lwavaayo lukutte n'amala n'atandika okuvuma CEO okitegeera. Naye amaana addiriza. Siba kimunyiga. Ate be bamu era be bakola ate bazzemu ekintu kyekimu. Era yababuuza nti teri bayimbi balala nabo ne bagamba gye bali. Namubuuza kitukola mu bayimbi balala. Nabaga twagala gwe nti ate lwaki munvuma? Bawagizi be. Lwaki munvuma? Ne babuuza ne babuuza mu makola n'olwaza nti yefe twalukola. Lwaki temudda kwazawe buli kaseera? Nabagamba sibaganye kunkolako bye munkolako. Naye ate okunvuma.
Oshegere. Naffe tulina betwegomba naye tetubavuma. Tumbayisaamu maaso. Tubayisaamu maaso. Bw'oba okozesa gy'okozesa golowooza bino bye tuyimba ffe twabitandika. Naffe twegomba balala. Naye tetubavuma. Endongo. Ndongo weeri. Ndongo etambulira ddala nina akayimba ne Alien Skin bakayita mbeerayo kolerayo. Eyo mu kisenyi abangi gye batya katambulira ddala nnyo. Kakutuukako? Nze of course kaba kalina okuntuukako mateeka. So kwe kali ku YouTube ne platforms zonna ez'endongo. Kali katokogera kako okuta omukulu. Eyo sound. Just eyo sound. Ebe ino bayitamu kubanga twanyolwa nnyo buli omu nga tufurizinze mental waffe buli wamu ng'olaba osanga bagamba free alien skin. Nenkola mu sound eyo kubanga kinkakatako nyina okikola. Ng'okulaga okunyolwako omukulu. Abamu nga banyolwa avuddewo abadde atugulira ku mayirungi. Abadde atugulira ku pike. Ate bwe twagendayo okumulaba namusanga enviiri tekuli. Namusanga enviiri tezikola ki? Wagenda mukomera bulungi. Ate ki ekiŋŋaano? Waliwo ŋŋaano ogendayo ne ku kooti tewandabanga. Nakulaba naye. Ate awo kati waba waliwo bitabo. Nga bano bakadumpa yasidda nga tebakola. Abo gwo bamanyi naye nkugambye awo waliwo bitabo era buli gwe walabanga awo nga bitabo nabakubira wali pikapu y'ebitabo ng'eri awo ne baga basajja ba nga twalaba nnyo generaali jeno ki full figure maza fango ne ba mama fango nene yatukolako fujjo alina ne roya gwe yavuma sebo mu kabadya sekiwa imedi nakyo genda kyegana ate nze nakirabako gwoba wakiraba nze saakiraba naye nga mama fango ntukwebaza nnyo webale medi mama fango nirindako otya mutye oba nze saakiraba naye nze kuba nali nze wandabawo kote yasooka nze wandabawo eyokubiri kolaba naawe ota eyokubiri waliwo oyo eyajja namugoba munonya popularity mujja muzunga teri akumanya omusawo gwogerako gumayitambula nsaabiraba ebimu gaba amawulire gammwe gemukutte gamu basigalana sure anagwe yavuma nsaamulaba nayisamu n'abafanguni mujja muzunga muliraane n'ebikola n'abagambye mubeere ku fanguni alai n'abagambye mubeere ku fanguni kati wano muzze mukolawo kimwena mujja munyeera muzunga temulina byakola mu abagenda olemesa ne Alien Skin mukomera mama webale omutima ogwo mama mother fanguni webale omutima ogwo gwe bwate byakola Allahumma ngero omuzadde bwate gwakola abaana banyolwa kitaabwe ng'ate obagobagali tata otakubanga kompi namate ne waita eda kikatalo nagulira amaji mwana janno kujirino ekitegeeza ku ne katunda kan togobaganya bali ba anze sabira bakogo ngambe nkugamba simuyolere ngera mama bwe yandi badde akola kati mama musubira kola ki waliwo yangamba ngupunyi nyagala nkubuuze nti bali abakaguje baanirule tebabatwala ku layini nti musimbe waneno bagita foreign bakaguje tebabasalako nviiri nti mwamanya we muggwa mayiro oyagaliza mukakitaawo lukola ki ansa gijompa mbuuziza ngambye ndi lwoyagaliza mukakitaawo lukola ki lutta nnyoko mbu temuli bakitalo nga mmwe mulowooza amateeka gaba mateeka nyiri baleetawo nga bali bamuleta bulungi tebamuteeka ku kolokooni simanyi foreign amutwala anti bembadde musinga okulaba bebasiba ensonga ziba ndala oyinza okulaba oli nga bamutwala mu kooti y'amagye kuba bamuwozesanga munnamagye yali munnamagye bamuwozesa omwo oyinza okulaba oli nga ayi ku musango mulala nnyo ne bamuleeta omu oba babiri so kati ate bano babaleeta bonna kubanga oyo gwolaba emisango gyali teginaba kumusinga bali bamuleeta kumusomera misango so olina okujja n'abalala kubanga nabo babali babasomera misango ani tannabatandika kubeera kuwozesebwa
oba nfuna kati bino ebyebitabo ate byenkugamba kunyonyola ebyebitabo yayita nabatandika kukola ki n'ebitabo bino by'obuliza ne kufango neyogererawo nti wano kati twagalawo bitabo era nabo bakimanyi nti wano bitabo byebikolawo ezikolawo sibikola awali ebikola nabyo nebikolawo awali emigere nawo negikolawo temuwulira muwamaka kubono ngamu ewali musotali nezikolawo musotali ewali microphone nezikolawo musotali ze anti waliwo latest bati balizi musotali bati mali bibyo ojja kukitegeera waliwo okusoma Bible ne Quran ate nogattako n'ensaasi lubaala embeera n'embiro nga kukozeeki nze wangasiza dda soma ba abe yaliko ate Katonda ayamba yeeyambi abe kooli abe musotali njogere naawe no kati muveeko mwogere ebyammwe nange njira ndaba pono kiringa olaba ne bagamba nti oyoze engoye ate zisigaddemu sabbuuni kyokozanise sabbuuni agaana engoye okukala ate okomyewo gyendi sabbuuni tagaana kati gweyoza ngoye zo kamula yanika oba musigaddemu sabbuuni zijja kukala oba tezikala ngo tetuyinza butayozayeza mukwano gwo bogoya tetuyinza vaano nga tutoyozezayozeza bogoya yazaala baŋŋambe yazaala tewabimanya tubadde mu kuyiriba ne kati obimanye ebibaddewo media gaba maggale ate gwe waliwo ekintu kyonna ekigaana ekibeerawo nga n'ebirala toyagala kumanya tewamanya kukugira kwa bogoya nakakitegeera waliwo yaŋŋamba awo naye omwana gwe yazaala nooza tujja kumukebera lwaki ja kumukebera watumukebere bugere obangalo mukebera kumanya ni kitaawe nze ngambe kale nkolagana ayo ne bogoya eri nkolagana yange ne bogoya nungi nnyo kuva mu buto twagala neno wafunira olubuto wano nga tannafuna omwezi nga gumu afuna olubuto niwe yazaalira mwe bogoya yeshiba kalungi bali bavuze dda bali bavuze shiba kalungi ye bogoya nze mwetira bogoya naye ampita junior wansanga nkolagana ayo ne bogoya wano before pregnancy eri yaliwo era weeri yali nnungi ngeri nzigumivu yensonga lwaki tugende ku DNA siwe nkugambye naye era bw'oba bw'okyagala ogambye tukebere obugeri bajjajja fedda bwe batwe baakeberanga nti ebyo kijja okuba oba bw'okyagala okitegeera bogoya nkuyozayoza okubeera nga wazadde omwana akulike munnange kati mu luubu ovuddemu musigaddemu tuki n'ennunu twita ate be bali yabategedde tojja bitegeera naawe ate olwedde bogoya yazaala ate nze medi bashimbawo likitujja bikutuuza bwamba bozadde bebange otubuli oba oterosoberako emulungu ku kyemulungu awo gozadde yewange kuyozayoza we bali munnange kati oli maama era njagala weeyisenga maama kuva dda booyisira ddala bulungi nnyo era yongeramu nga tuvaana eno mugenda kwesimbawo ngenda kwesimbawo Mengo Parish waffe eno mu Kisenyi kansala LC3 ne LC5 kiba kimu ani agamba nti kiba kimu mwe mwakwata bw'osalawo nti ngenda ku LC5 kyogendako kimu bw'osalawo nti ngenda ku LC3 LC5 agenda ku district LC3 agenda ku council oba town council oba gundi yonna yonnaawo towulirango MP ng'ate minister anti ekyo kyanjawulo minister kino kyanjawulo LC5 bibiro bebiri mubitegeera bulala tujje tubasomesa nesimbyewo kuba LC5 ne LC3 akabonero kalabba era nga mbayozayoza okuba nga mwannonze dda tebaana batata ku bifo ebyo ebibiri ngenda kubakolera saagala mugaye nti sijja kubakolera ku manifesto yange ebimu ebiriko ngenda kukola ekintu kimu mu myaka 5 gye mugenda okusooka okumpa nyine ebintu 10 naye ngenda kusookako ku myaka 5 ekisooka nkolako kimu omwala guli ogwa Jjugula ogwe Nakivubo oguva wali okugenda mpaka eri Kohamu Nakivubo wa Owino ngenda gwongeramu amazzi
bwengongeramu amazzi gujjule guti nteekeko obwato bw'oba ogenda okushopinga ng'oveeno Mengo mu Kisenyi mugendera ku bwato n'ogenda mu Owino n'oshopinga ne mukomawo mba ndeese enkulaakulana omwala ngugemye ne means of transport njongeddeko jaamu akendeera ekyo kyokka kye ngenda okukola mu mwaka omulamba mpozi nga kansala obwo bwa LC3 kati obwa LC5 nawo nnyina okukolerawo ekirala kimu obubbi ngenda kufuula mulimu buli mubbi akuume mubbi munne ababbi nga be bakuuma banka komanda mudogo ali ku banka awo abikuuma tulabe ebizinabbibwa ate kati miliyoni enkaaga zinaddamu bwali obuwumbi biliyoni nkaaga mu bbiri kati zinabbibwa zitya nga komanda mudogo yakuuma kati ate ebyo mudogo abatabimanyi tebamubba nti oba physically that money was transferred by the hackers ziva ku byuma nga bidda ku mudogo ne woteka ba mudogo 10 nga wadde ebiveera bya pike 10 buli omu atudde awo anti nabo ba hackers obawe emirimu kyekyo kye nkugamba nti obamanyi ayo shaw akabina akabba banka sima beeyita this my shadow kati go bategero tanti the shadow ani bo babagamba bayita era babeerayo bateka okuba nabo basaba emirimu ne bagibamma nga ba mudogo kati obubbi obufuukira ddala mulimu ne bakuuma ziweya house ne bakuuma MTN Towers Airtel be bakuuma ba mudogo waliwo ne yakuba ekikonde pipe yani Japan waba abaana nga obawe emirimu kati obubbi bunabeerawo butya obubbi obufuulira ddala mulimu ababbi bojjayo eri n'obateeka okukuuma kampeyini zange ngenda zikola nga buli omu alaba bwe nsanga abazannya amatatu nga nzannya nabo bwe nsanga abawemula nga nange mpemula abeetunda bwe nsanga abeetunda nga nange ngulako kukakasa bw'osanga abatunda nga nawe otunda abantu baagala kubabeeramu kiringa kuba mukazi nga wa bbina ddene omukazi ow'ebbina eddene ne bw'aba atambula bwati ng'atambula ayita awo omuddo ogulaba nga gukyuka ne bw'alinnya ku muddo bwati olaba gumyansa ng'ebbina liri liti vanga ku mukazi ow'ebbina eddene tompaanira bbina ate mukama we yagenda kwesimbako ki mukama wange ali ku bwa Lord Mayor ne President mukazi wange omulabe nayendaku zino niyo omukazi omulala mungambe nandolava atata ebambi omwana oyo akola bulungi ngonna maanyi okukuno okwagala omwana oyo akola bulungi walolema olwe twayimba akayimba tuveeko olowooza byali byakusaaga nekye neebuuza Nando ono oyinza munnyonnyola otya kuba nawulyako sitole ya Gene ng'engeri gy'annyonnyolamu Nando buli omu yeetaaga abeere ne Nando mu bulamu nga Gene bwe yamunnyonnyola nange songerezaako paati bwe yamunnyonnyola kaana ako bambi kale fiiti Nando webale kukikuba ate yongeramu zasimbaye nakukola olubuto naye sijja kubanga tukyayo gwe awaana ab'amabina gwe awaana Nando byonna olaba emboozi tizikwata naye gwe ate n'akakazi akatono nedda taata waliwo obukazi ng'okolaba nga si Nando nga katidi naye nga kalina ebbina oliraba nga teri nga si Nando oyakumanya gwe awaana ab'ebbina kati Nando oba omuleeterawo kyo bweyagala omukubya obukubi ekibita kyogerwako embizzi siiba ozala bantu tebaziwuuta Nando gyekibi ekirungi nakyo kyogerwako omwana Nando mulungi nnyo era nga gwe omutwala ngo sina kyogerako nti mubi kati lwaki bule ngamba nti mutini mulungi but when it comes to nyash totally zero mulimu obubi naate obwekwekanga nga butambula butambula nga kinnawolovu Nando ntumye nnyo amannya wasooka n'ontuuma empologoma kati wantumye nawolovu naye wontuumira ekibizzi twawukanira Nando ayimba ku ggwe wakwatamu kuki mu kizigo ku Nando Nando mukwano gwange ate gwawaana mukwano gwange ow'okukundi yaba atyo sijja kuvonolera sinze nakusomera bambi Nando ezishayi banaye omwana nze mwagala ennyimba zinga abe mukuweemuko ku Nando ayesigalize ebizibu kati waliwo nayimba naye she is so happy eddoboozi lyalikankanyanga nywayo gati mayigyalo nangamba lwaki neddadadi nagwe bondabo nsalasala ninga nakati nkagamba kyenkusaba Nando terera
njagala gwe nsingo biseera nakangamba sagala kumalira biseera welaba n'amazina nsombe n'amateera nze weebitegeka nkulembere tugende mu fangoni embanga tukume banange kantebe nkerere kenafunye kanando kangoberere sounded jila tuveko nikayimba oya akarobozi jila tuveko medi nga ndino mulungi siyo bana ikayimba yasaba bato Kimenge tola nti nawe osese yasaba bato ati njimu vibe ya kunyumira mwali ku Galaxy ngambalaba nasaba bato Kimenge wajimuwa ate nzajimuwa kati gwataji mwalwacho kujikuliriza amkuberaga era naye yamanyi yajimusaba byabwe bijja kati kuchikulekanga ebaddewo obwo abeshindekawa ogwawo era kintwalawa era kinsuulawa mbuuza batonga ebaddewo wakati wa Kimenge ne Nando ogwawo wagirani ani afunamu kimanyi ogwagirani you stand with Nando musisoko mbulira ani afunamu abawangudde abawangudde bato bas gwogenda naye ani afunamu kyenkubuuziza owagirani awo obeera kwani kukyaki golaba kisobola obeerawo Nando ayinza oba kubalaga kale medi tuzivule tuve ate eno osanga tunasinkana olundi tunyumye tebigwa malo omwana soda tojonkera nnyo nkulaba otujonkera sibalina kubuza abaana bafango nimbaagala nnyo era njagala obeera oko n'otujonkera sitera kubajjonkera ndwawo sagala njagala nkulabe nga face tefaanagana sagala bakubeere ng'ofaanana neighbor faanana akamonde tebakola bbaamu nti ani yakimukola omwana ngendulanga yenna baamu yeyeekuba mulina disciplinary bamaleka yakwata ensenene bazezamwokya la hawla subhanallah nze sibajjonkera just daika byenjogera temutera bitegeera tojonkera lekeraawo nze ndikyaliiwo nze nkubulidde alaali saamoti oba ontwaleko ku gundi kufangu sabe eri kusinikirwa mannyo teza sida akagenda eri barakisisewo oyinza okuddaawo buli akakolebwa tuba tukalaga tojonkera kakyako eno gundi lwawuta kano kalinamu ku bawala abagulira ebintu si bawala buno obuntu mbwetuuzaako obwo buntu bawala be babugula gwokayina tolina bawala ate era nange bawala be baakakuwa kale ate gwe kankubuulire buli wobeera mu laavu tomanyi na birabo gye biva kano kalwawuta nzi yakeetuusa ntosobola abe kituufu olaba mubadde balabi balungi kuva sijasobola kalayanse ezizze wano eno siina mpolereza kaninaye kankwatagana ne kamera yange mwebale kulaba Export TV musubscribing abaana bafango nimbaagala twasalako nenviiri ffe musale osobola okukikola ekyo nga abe bamusibye abe osobola okukikola ngono bamusibye nogiza abe bamusiba nsalako wano wonna ne wano nensalako nenjiwa lwasinga obukulu soda tosobola olaba ne Khalifa yasala nviri za Snapchat owammwe nnyo gwe mwayirawo n'omubiri ezango zaba za Snapchat niye za Khalifa za Snap ati golaba buli omu nakugambye buli omu ya golaba ezange za Snapchat njagala osaleko enviiri nga abba agudde mu naye alekako ebire nga abbe bambanja renti osaleko enviiri aneda abbe nga soda bambanja renti osaleko enviiri kandi renti nedda bamukyawe bankolanya ebizibu abula koli wabisi ekyaddala kabe naawe tutandika kusalira nviiri tuyinza osala buli kooya akabuli kususu nga buli kibi kyogwamu tusala alali tusala ne buno obwoya bw'oku lususu nga nfunye ebizibu olaba ali afulu figure sorry tusibwe gulo omutwe ogulinga bolotena ng'osazeeko enviiri ng'otuyitaku yali soda kabaka mwana bia olaba mudogo yasalako bane nawe emitwe emikulu egikola amawulire mu Uganda muneeno mwana tojonkera mwenga mutujjonkera ayogereko ogambe mudogo yakola ki tewali ogaye waraba omutwe gwa mudogo ki mudogo nakula batatu bane onyumira akasawulini mudogo onyumira ye CEO yekka anyumira kasawulini ogamba ki CEO Mulwana Patrick abadde ki bane yanyuma okyogera mu bulungi oba mu nga die hard omuwagizi wa fango no wa CEO nze mpagira ali yeni from day one
Yanyuma. Yakola ki? Teyalabika bubi. Yanyuma yagamba agenda natola shahada. Ate mudogo. Abo tebatola. Yanyuma. Mudogo yanyuma. N'abaya. Muzita abaya ezo bimwambala ebiddugavu mubika mulimo. Ogambye ki? Abaya. Buli kyenjogo ya mukiti. Ebyo bimwambala ebiringa amatundubaali. Abbe byonna obiwulidde obirikodinze ko ebiri. No bino bimwambala ebiringa amatundubaali mubiyita biri. Ebiringa bino ebire bikwata enseenene. Ogamba ki? Just nkuwa ekifaananyi ombu. Olaba nyambadde ki? No waliwo bino ebinaaka nebiddugavu bimwambala nga bikka n'omutwe bibanga kanzu. Bibanga ebiveera bino. Sanga akuwetera bizibu. Abbe yali ku kamera. Ndi wano n'omwana soda nze Chief Medi. Music waffe gyali Fangoni. Nesimbyewo kuba Erosi 3 ne Erosi 5 akabonero kaki? Kalabba. Owe mamaza ate nze engeri gye ngendo sabamu obululu. Nze nkusangawo ne nkujimbo mpaka lulugwe. Banaye basone banya byonna byenjogedde ebitali bya bulijjo media ngambyo byogera sa abaana ba Fangoni byonna byenjogedde muwadde n'omumwa twabiteesezaako ne medi nga tunena byogera so sibajjonkedde nkoze medi byagalo bajjonkera naye nga talinawo abayita so akozesezza nze so in case of anything byonna bya medi tusinkane mu story endala for now bye bye. Export TV to the world.